nga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu omwaka guno twakulaga eggulu ly'omukazi Babula Twahirwe bwe yatwala munne Juliet Nulu Mbabazi ku poliisi y'ekitibi nga mulanku mubira omwana. Nulu yategeeza ng'omwana ono bw'azaabira naye okuva lwe yamuzaala e Kamengo mu disitulikiti y'Empigi. Asanze muganda we n'amugamba ng'omwana waffe yabula uno tumulabye. Ne bagamba omwana wange mbadde embeera n'abangamba oli mubbi. Twahirwe yategeeza apoliisi nti bba yali abeera mu nkambi ey'Emubeni ng'aleeta ekifaananyi nga yeesigama ku bubaka bwa paasita obw'okolesebwa nti omwana we agalirwa mu nnyumba. Paasita n'agamba omwana wo ali mu bantu omu amugalira mu nyumba ye n'agenda kukola. Waliwo omulala ajja n'amutwala ojasula. Bano baweebwa amagezi okugenda mu musaayi okuzuula ekituufu wabula Mbabazi n'aggalirwa. Kati nno ensonga zagenda mu maaso era nga kkooti y'Emubeni n'ewulira omusango n'esalawo ababiri bakebererwe omusaayi. Oluvannyuma lw'okukeberwa omusaayi ebyavudde mitwaliddwa mu kkooti y'Emubende. Okusooka kkooti yabadde egezaako okutoola ku makya kyokka omulamuzi w'eddala erisooka Emubende Wilson Wandera n'asalawo nti omwana asooka aleetebwe. Ono abadde yakeeka mu kifo ekimu ekya Husu Nasalian Primary School Emityene nga badde wakavuyo ng'aggyibwayo. Omu ku banoonyi omwana Ntusubira Andrew annyonnyodde ebadde mwategeeza nti omu ku basirikale ateekera ekisiki lya Mumbere ayagadde okubalemesa okumuggyayo. Why are you locking us outside? Afande listen to me. So kusindika gate museke musinza kwinda tuzo wachimo mutiko kwa matu. So mpeka tuyinge. Ngo mwana mujeyo mutwale famu. Oluposidwa ku kkooti y'Emubende omulamuzi Wandera n'asoma ebyava mu kebera omwana n'abakazi ababiri okuli Mbabazi n'Atwahirwe. Ye yakoleddwa abandaga mu byakoleddwa from government about government has carried out maternity testing. Bakebedde nga balaga ani maama omutuufu as described below. Omulamuzi abadde akyabisa omulala Twahirwe n'atandika okukola effujjo ng'agamba nti ye tabikkiriza. Sigenda kubikkiriza. Sigenda kubikkiriza. Wandera alagidde kkooti ebeeremu eddembe era awaddemu bonna n'abalagira okukuuma empisa babeere basirifu. Asomye ebyava mu musaayi n'agamba nti omwana Mbabazi okusinziira kunoonyereza kw'abasayansi ba gavumenti. Omulamuzi era agambye nti byonna byakoleddwa omukugu wa gavumenti yakola kunoonyereza nga ye Godfrey Owen n'agamba nti Atwahirwe talina kakwate konna ku mwana ayogerwako. Okusinziira ku ebyo a statistical analysis was carried out indicates that the DNA evidence is 3.55 times 10 to the power 5. More likely that Mbabazi Juliet is the biological mother of Hatim Florence than any unrelated untested human in the population. Mbabazi Juliet Steve nakugamba nti no wandegeya oyo omukyala is she not working from there? Nize complainant naye ebyo sibiyikirizamu olina kuza omwana omuhopetiso for me I will continue. Oluvannyuma lwa kkooti maama w'omwana amukwasiddwa akati musanyo n'amazikira bw'ati bw'ayogedde. Amutulugunyizza paka ku last minute era sibakulanirira mukyalo ono. Atwahirwe abadde ne puliida we atagadde kwatukizibwa amannya era kkooti bwebedde yasigadde awera nti agenda kujulira mu kkooti esembayo nga bino abiwakanya. Omwana era ono kizuulirwa ne kitaawe omutuufu ye George awo mukkiriza era tunyire nti poliisi yakwata mukazi we Mbabazi n'emuggalira nga guddwako omusango gw'obubbi bw'omwana nga nabo baakweyongerayo mu mbuga. Tata w'omwana yali yafujjalinga gyabadde gye tumunoonye nga bamukutte ku musaayi bambeewo omusaayi neddagala omwana afande Kayihura zikuno omulanga gugenda wafande Kayihura ku kyendabye ekintu kino kinjigiriza poliisi yaffe musanyufu nnyo. Mbabazi abadde ne Babos Kootiimo omusiikira wa PDF bagamba nti omwana waabwe era kkooti eyoli bakaaba maziga. Luka Kajiri ne Musa Kabogoze bakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.